tulina ne mukulu Sam Mungasa FDC musajja FDC n'omusayi ne bw'ogusala gugamba FDC era yagamba tayinza kuba mu FDC wakiri yafa ne bamuziika ekyo nakyo ne kiggwa ne bwe ndiba mpomode nga president wa FDC tanaba kujja temunziika kirala bamanyi okubwawo kirala mukulu Sam kituufu Kamadi yalamye n'agamba nti NRM ensonga ozirabye abantu bagezezzaako kuzimenyaamenya waliwo omuntu ayogeddeko ku Mbale SS bwekuwa Mbale SS nange mbabanja Mbale SS mbabanja mwatuzizza abaana balinga mu 600 wamuyinamu na annex balina center bbiri ne first grade 499 ne mufunawo first grade 89 which was 18%. Annex yabadde ne 225 ne mufunawo 21 first grades. Those are community people don't look at the number of children. Okusinziira facilities ze mulina okusinziira ate n'akasente mwayogerako n'akasente kyewuunyisa nti Mbale SS eri mu mitwalo 36,200 then nosanga progressive eri bali mitwalo 22 kati ekintu ekyo tulina questioninga nyawantu eri government and private definitely and the results differ. Kwegamba mulina okubaako ekyenjawulo kye mutunnyonnyola ku nsonga ezo. Mukulu Sam tutandikirawo wennyini. Indeed, I will kubanga Mbale SS eri mu city which is supervised by my mayor who is Kasimula Mugali era nayogeddeko naye olwajjo. Ekintu ekyo I shared with him yesterday. Kwa bwe natunuulidde performance, actually I've been tracking the performance of Mbale SS. No. Education. But tutunuulira at the time Mr. Kuloba left compared to the current leadership, Mbale SS is dropping every year. Every year it's dropping. It's dropping. Manyi ekizibu kye tulina nti tulina abantu abali mu Mbale balowooza Mbale SS tetulina kugyogerako. There's a time when I ku radio nenjogera ku Mbale SS nagamba tuyogera ku kantu kafako kantu kafe ketulina. Yes, akantu kafe naye kali kufa. It's not at the time that Mr. Kuloba was at Mbale SS. Baganda bange Mbale SS. How can St. Mary's College Busamaga? Busamaga. Akatalina na classroom zezimala. Kali wali mu nsiko wali kayisiza with 20%. The first class school. First class school with 18%. 18%. Mulina classroom zezimala. They have the best laboratory in Eastern region. Exactly. The best laboratory in Eastern region. Best laboratory perfect. Infrastructure perfect. Balina abasomesa abamala. They are over 200. Where is the problem? Mbale SS teli mwana atule ebibuzo nga tosasude fees. Teli. Bachagua. Teli. They wachagua watakoze. Are you getting me? End of the year. Bawachagua. Ogenda atandika nga wasasudeko. Exactly. We can't talk about Namali kubana Namali has dropped. We can't talk about Busogo. I mean, Masaba boys actually knows that it has now revived. They had 7. Are you getting me? Twagala kwebaza St. Paul ekumi omutindo. Where is the problem of Mbale SS? We can't say anybody recruiting anga nkoma bwe recruiting. Are you getting me? Because in Nkoma it is a youth school. A recruiting actually no answer. Wasa twayinza okuba ali ku Mbale SS kweli. I don't think where they have ever recruited omwana okuva mu P7 wafuna asatu ng'agenda ku Mbale SS. Kizibu. Tasobola.
naye enkoma etwala naye 32. Are you getting me? But Mbale SS has a limit. Enkoma kondoza 28 for boys. Where is the problem? But S.4 are you getting me? Takes so that of fact. Njagala kubuuza obuzibu buli ludawa era nagambye meya nengamba meya genda obuuze headmaster where is the problem? Are you getting me? Because if Mbale SS can't perform to the level katiba you remember that time we twali mu meeting ne batwa statistics you know betuba tubala we compare this netuleta kino omuzado wabulijjo agala laba abaana bina bameka abayise bina oyisa kinano mwenda ngoli yatuuza abaana 10 nayisa 20. Are you getting me? Nate kali mu kyalo tekalina infrastructure tekalina basomesa tebamala basomesa wa private bamwa mitwalo 10 tekalina lab omusomesa wa Mbale SS afuna actually PTA yokali ku mitwalo nga 5 ono webusamaga gundi St Mary's ebusamaga PTA tajimanyi naye afuna musara mitwalo 10 naye nayisa omwana owa Mbale SS tolina kyo lutukolera. Exactly. You are there and we are proud of Mbale SS. Bongera school fees bisana kiro. Kululiba mu COVID bagenda basulako emitwalo egyo tebatubula jaji emitwalo egyo ne bagisulako and Mbale SS is moving. If I have my 2 children there. Nanyini bwa yayogera ku bwalye fwe bamasabwe tutayogera ku Mbale SS. The only school ate we twasomera the only eye je tulina tetujja kusirika tukumye senior 6 bwebanga senior 6 ejabwet we shall mobilize a demonstration tugenda ku Mbale SS. Even me I support that as a parent of Mbale SS because I'm a parent of Mbale SS. I'm a student of Mbale SS. Yes. I'm a Mugisu from Mbale. We shall die from here. The man Okukola. I'm telling you. Tugenda kufiira wa ntudula agenda wa. But you are right because our kano kekatu kafwe. Our pride is koka. Omanyi lwaki iki yasituse ne gamba headmaster vao. Babiri bagenda mu. Are you getting me? Do you know why Bukonde is proud? Do you know why Bukonde is celebrating? Results. Exactly. I saw them enjoying. Results. To be proud of Mbale SS results. Nga tu buli misade agala ku Mbale SS. Buli ngo muntu waula ntu asomesera ku Mbale SS agamba naye kati awazino. Naye kati awazino. Tuli kusiga what are we going to harvest? Nothing, zero. Headmaster Mbale SS come up and tell us the reasons as to why the school is performing to that level. The challenge mwame Sam abanya Uganda amasomero gatandise kukola ensobi. Parading first grade. Mbale SS has got 88 first grade. Now, how many children are sat? 670. 700 children have sat 80 first grade. Now, the total percentage of people have failed. You find 7. Do you know that 600 have failed? At the time Okukola was Mbale SS yali amanga the first school. Obviously, you remember. My child. Neka tulwaki sazino. Obono nyambale SS mawuliro omala kugula page 3 nya. Nolyo kojisanga. My boy is a doctor from Mbale SS. Doctor human medicine. Omala kugula page 3 nya. Nolyo kosanga Mbale SS kali eri. Page mukaga. Kalieri. Yo nanonyeza. Nanonya page yono nogula page yono. Mbale SS balina ne division 9 sebo bafunyeyo ne division 9 ba. Automatically zibera mu course. Zibera mu course tosobola. Empulungusa nazo zigendera mu gundi. Naye tosobola kubula. Nambara arakendera mu usike. Oyinza kulonza nti tisende ne khale mulimo nyingi kamatete. So mumubera mo naye we want quality. We look at the Mami kalema. Education is the backbone of our country. Education is the backbone of our country. We must fight to have our schools. We are proud. Tetwogera ku Mbale SS lwakuba nti tukaba ki. Naye tukaba lwakuba nti it's our backbone. Ke kantu kafwe ke tulina. Kuba kati agasinga obwe twalina na bumali. Ne tubeera ne Mbale SS. I was actually when nalabye Bukedi College Kachonga. Bukedi College Kachonga at the time I wanted to be admitted at Bukedi College Kachonga. It was hard. I went there for a seminar. Sawa zino balina abana 10. Balina abana 10 is it 10 nkaga omunana. Total population.
Ulira Iganga SS ngo ya perform. Are you getting me? But can you play with Iganga SS? Do you know what it means by Iganga SS? I have my children have been going through Iganga SS, but should we wait until Mbale SS etuke ku mutindo gwa Bukeli College Kachonga? Should we wait until Mbale SS etuke ku mutindo oguli ku Masabe SS? We shall not. Bana mwogede ku bigambo bya science. Members. Ana msajja mulekayo. Mwogede ku kigambo kya science. I blame the government. Muzukulu. Betuba tuogera ku kyokusoma. Oli kwogera ku mwana wo. Kuniba. Mwami Museveni talina ko mwana wa dogo. Oba muzukulu we asomera mu kwanga y'affe. Uliriza. Mwami Museveni njagala atuveeyo atulaga omuzukulu we asomera mu kwanga lino ebyaffe lino. Ku curriculum yaffe. Mwebalinde tofuna okwogera. Njagala mbule mu family ya Mwami Museveni. Njagala vaveeyo atulage. Naye fwe abaafwe basomera ku curriculum eno eriwo. Are you getting me? Bwe tuba twogera ku science zitandika 20 years back. I mean, I think 20 years or 19 years, 15 years back. We batandikira okugamba nti science subjects should be compulsory. Yes. We twasomera mwami arampa, you remember, nga you choose. You choose anything apart from math and English. You choose. Either you do science or you do arts or you do what. Naye baje ne bagamba, can we come up with a policy nti okuvaayo n'abaana bano, let's have a compulsory sciences. 20 years ago. Those ones have been there, yes. Are you getting those me? ones have been No, there. for us. No, uliriza. Oba gwagambye nti bikyavuddeyo kyatandisa olwajjo. No, ngambye okuteekamu essira. Uliriza. Okuteekamu essira. Listen, my brother. Listen. Ne bajja ne idea ey'okuzimba government laboratory ku government schools. I mean laboratories government school we bazimbire Mbale SS. Every region bafuna loan okuva mu African Development Bank. I think ne bazimbako ne kunkoma. In every government schools. I mean I think in the regional centers. Chovola Mbale SS ye coordinating assessment. Assessment. I think it's the Center for Assessment. Yes. Now, ekyetagisa nti science, it has been a deliberate move of this government okulaba nti they build sciences. Naye ate where the problem is, njagala kwebaza which is not a bad idea. Listen. Njagala kwebaza